Alright, gumna Uganda sokolirize wano katini nnyo hatumale tweyongereyo. General Kainerugaba, General Muhoozi, abali bakugamba mbu tetukwagala, ffe abeekyazanga tukwagala nnyo, era tukwegaliridde, tukusaba, itake neekyazanga, ng'oli omu wekka, nga tolina adde musirikale akutambulirako, tukuyira omukwano nga mungi, nga tukuywabya ebinyo by'osende busakomaani. Alright, ngawe mulidde Abannayuganda ebyaddala bo abanyiivu bagambye General Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba bo they are not ready to give them their ears bo baagala enkyukakyuka baagala His Excellency Robert Kyagulanyi. Abaana Abannayuganda balabe nga banyiivu ndowooza omwana omulabi mwana muto naye courage gy'alina okubeera ng'ayisa mukulu General Muhoozi Kainerugaba Foster General egaali. What does that show? Obukambwe bwo bw'amaanyi ebyo bitera okujja nga abantu beekyaye bagamba nti ng'abantu banyigiriziddwa nnyo nga tuyinza okwebuuza kiki ekyamaanyi kiyinza okuba nga kyakyankalanyiza omwana muto oba nga kyamunyiiza togamba tatya komera tatya kibooko abaziti kati omwana omuto gwokanga obukanzi naye olusobola obuvumu kyolina okumanya nti alabika anyigiriziddwa nnyo era obigenda nnyo mu maaso ebyo oyinza okusanga nga eira ali omu ku kika waba political prisoners obanga alina akakwate ku bantu abali kubanga bakola ki ba victims. Awo wenyini nyini hatwalabye omukulu President Yoweri Kaguta Museveni oba ka pressure akawulira akava ku side ya His Excellency Robert Kyagulanyi oba ne UN simanyi yagambye nti no ebya Uganda tibinaba kubeera nga biddamu wali slogan badde itambula nga bagamba ati bizeemu tuzeeyo mu biseera byani byokote tuzeeyo mu biseera byani ya Idi Amin Dada nga Idi Amin Dada gwe babifalinga tu was General Muhoozi Kainerugaba naye nga leero nagendayo video basoke bagituule ka like so okubeera nga etambula ku speed eya waggulu nnyo gwatana bakubeera nga subscribinga nobera okujukiza subscribinga okugate mu kutubu figure tandikirawo General Muhoozi Kainerugaba as the new Idi Amin Dada of Uganda. Kakati abantu abakulu abaliwo emirembe egyo bavuddeyo ne batandika okuba nga basiga ekifaananyi amu ne bagala ne DNA General Muhoozi abakoleko DNA anticipating nga bagamba okusinziira ku mirembe egiri ejja obote ebyokuba nti baali bawamba abantu ne babata ne babasuula ku makubo abasuula enamanve ne babasuula wa nga kiri kati nga kyafuuka nomu omuntu owe bamuwamba batoka ne bamutwala nti atwalibwa bannamateeka omulambo oba olinda bulinzi mulambo kati badde bagamba nti byandibanga birabika okuba nti bizeemu ng'era essaawa eno General Muhoozi Kainerugaba yalinga Idi Amin Dada oba yakwatanga abantu nakola ki n'abatwala naye kiva ku ki kiviira ddala kuba nti omukulu alagidde ddala nkiyite kutyoboola ddembe ly'abantu human rights violation alagidde ddala nti okuwamba abantu kati kirina omonyo akubawamba n'abateekawa n'abapostinga ku Twitter ze nga bali awo wenyini President Yoweri Kaguta Museveni naye lwaki tubatwogerera atuke tubaplaying eno video njagala mugyetegereze bulungi njagala okujukiza gwatana subscribinga akade kaje personalize tumale obiringa ofuna updates mu budi sokolirize clip eno ya President Yoweri Kaguta Museveni ageza okubeera nga ategeeza bana Uganda tebinaba kubeera nga biddamu wabula it is okubiddamu in a modified way yagambye nti bagenda bawamba ne bagenda batwala mu kosege. What does that show? Does it show that aina kyatiddeko nga badde sikiwanti no anaava yabyogedde nako nze kyasinze n'okuntiisa n'okunkanga n'okummala amaanyi yagambye nti bail tezijja kuweebwa ba opposition bazoke balabibwa neeno atumale kikomewo n'ebirala masa. What the slogan bizeemu. You know, they are good at bringing slogans which are just empty. Bizeemu, bizeemu. Ebyedda. Kidnapping people and so on. Bizeemu. Meaning, the bad things of the past have come back, are wrong. Ebyaliwo, the past happenings meant that anybody arrested or abducted would not go to court, but would end up as a dead body at Namamve Forest, the River Nile, or Kaya's farm. So to have somebody arrested and taken to court, and then you say Bizemu,
you are really deceiving yourself. You are dishonest. Oh, you want to see the pictures of Ebyaliwo? Let's see the pictures of Ebyaliwo. Bring the bones properly. Bring the obuango, the skulls. Bring them in the center of the picture. Freeze there, freeze there. Go back a bit. Go back a bit. Ebyaliwo ebyo. Ebyaliwo. Hello? Ebyaliwo. Biri awo. So when somebody is brought to court and you say bizemu, what is bizemu now? Brought to court. Alright, nga tubitadde ku mabbali omukulu ndoza mumulide bulungi nnyo akugambye bulungi tino tebina kubeera nga abeddamu naye twagala kumanya ebirowoozo bye mu comment section. Do you think this is intimidation? Do you think this is a pressure from the Ugandans, from the elderlies? Abagamba nti abakadde aba Uganda babakadde ndowooza bakulira ebikiiko ebyenjawulo wano mu ggwanga Uganda basobola okubeera nga batuula nga ne bawandiikira omukulu President Yoweri Kaguta Museveni nga bamutegezaako ku biki mutabani we General Muhoozi Kainerugaba byazze akolaba na Uganda. Byadala abakoze ebintu bingi nnyo ebirungi abikoze n'ebibi abikoze twinobera plain wanga wale makubu agamu gakoze segedde nambole badi renovating segedde at a lower cost but there are still bad things that he has done okuwamba abantu human rights violations okimanyi n'obokoze ebirungi biliyoni emu ekibi ekimu kisobola okwonoona osegedde oba nfuna kyenkutegeeza kyolekera ddala mu lwatu tetuganye omukulu birungi byakoze naye ebisingira ddala okuba ebibi byenja okugamba nti bi outweighs oba byebingi ate naddala nti ebibi binene okukwata omuntu gwolabira ddala ali physically wona out nti omulabira ddala nti amaanyi talina naye n'omulaga nti tolina kisa. That's very bad. Ekyo kiba kigenda kwerabiza ki ebirungi byobeera okoledde abantu. Kituufu nnyo. Atwalabyeko n'abakyala ab'enjawulo abakazi ab'enjawulo abali mu women associations ez'enjawulo wano mu organizations ez'enjawulo nga bavayo bakondeminga ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba. Naye President Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'ejjo yavuddeyo ye ne yeebaza mutabani we president neyebaza mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Mbadde mwise no president kubanga yatugamba president. Olira nno olaba mu speech ey'omukulu ayina ne we yagambidde nti ebigenda maaso akola atya abiraba. That means that whatever is going on we yatukidde okulaba obutambi bwa Miriam Matembe ng'awenyera ate ng'asina nozina leke nyina agamba oba kakawo kyesaategedde yabadde ayagala Miriam Matembe bagenda okumuwa beyiro aveeyo ng'awenyera kuba yagambye oba bamuwadde beyiro lwakuba abadde awenyera singa teyabadde tawenyera badde tebamuwa beyiro. That's what he was trying to portray. I think outside there kuba yagambye bwati nti Miriam Matembe yalabikidde kooti naye ng'akola ki awenyera naye olwamaze omuwa beyiro n'asituka n'atambula bulungi nnyo omukulu n'aseka jajja sooka omuleke yagambye n'obagamba nti nomwagamba asigenda layira gana layira ko omwana n'agamba mu comment section twagambako tojja kwerayiza ambaga tukwerayiza twagambako tugenda layira nga bannayuganda tuli kusaidi yo mu bulayire wabula osobola okwerayiza ne famire yo oba n'abantu akabondo kubeera nako akaki akatono. Video soko owulirize ng'ageza kubeera nga defendinga mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ndikubanga yakulira ndowooza kati UPDF ne SFC tumati komewo n'ebyomukulu Joel Senyi kyakoze General Muhoozi Kainerugaba si kiwa nti ino anaasimattuka eno weeki nga tebamuwambe after General Muhoozi Kainerugaba after President Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'awaana ng'asiima ebikolwa byani bya General Muhoozi kitegeeza n'okuggyako leader of opposition it has been confirmed. People have been abusing Museveni, but Museveni has been ignoring them. That is true. But those malignments were slowing down our growth. Some investors and tourists are scared away
from coming to Uganda on account of those false stories. I have got many examples. When people come here, they get amazed about the progress, seeing unity by the selfish people and agents of foreign interests to systematically denigrate the efforts of the people to develop themselves, and also some people endlessly committing crimes and using the law to shield them. There was a weakness on the part of the political, administrative, and legal cadres of the government in allowing this impunity to continue for so long. Some people say people have been abusing Museveni, but Museveni has been ignoring them. That is true. But those malignments were slowing down our growth. Some investors and tourists are scared away from coming to Uganda on account of those false stories. I have got many examples. When people come here, they get amazed about the progress, seeing what is on the ground compared to the stories they have been hearing. It is therefore good that security forces have come in to fill the gap. In the past, I did not have enough cadres to fill this gap. It is not only the security forces that are filling this gap. A year or two back, Honorable Fred Byamukama helped Uganda to expose the criminals that had turned State House into a mafia center. State House here had become a mafia center. State House had become a mafia center. In order to have your document brought to the president, you can imagine. All right, ibyo nga tubitadde ku mabbali omukolo amanyikiddwa nga leader of opposition ono nga simulala Honorable Joel Ssenyonyi ono nga ye MP owa Nakawa West. Nakawa West walobadde yoko Nakawa West wanyirira ntinda nagulu eyo kidida ngudazikoze olabira oluguudo olubadde lugenda nsikatale ke Nakawa ne ku offices za division oba offices za mayor we Nakawa alukoledde ddala. Ate n'abaana basoma by the way amasomero gali mu Nakawa Ndoza West ne Easter mu Uganda gazisa kubeera nga gateekawo good performance ate nga za UCE azimu nga za UPE akitegeeza geza okubeera nga alondola ebikolwa bye banageza kubeera nga ateeka ebikolwa bye mu nkola nga leader of what? Nga leader of opposition at the same time nga member of parliament of Nakawa West Division. Onaku olwadde lwa leero ndosanga mukaaga ez'ekiro yabadde ku live emu ey'omukulu amanyikiddwa nga up top boss naso okubeera nga ategeeza bana Uganda nagamba kino buli kimu kigenda mu maaso. His Excellency Robert Kyagulanyi ali mu kubeera nga abiraba era His Excellency Robert Kyagulanyi ayina good plans for the people of Uganda. Ndotandikirawo ku statement naye kubeera nga alabikako ku TikTok live for the very first time kiki ekibadde kitegeeza to Ugandans okulabikako ku TikTok live naddala nga kuliko oba abafutusoja abasinga tubalabidde kuki ku TikTok bavuddeyo nga bakondeminga ebikolwa exactly kati waba nga avuddeyo naye n'alaga nti ajja asobola okuba nga alabikako mu live ya TikTok kitegeeza ali nabo alifutusoja kati naye tunaanza abigaseeko nti olutalo tebalulimu bukabaka wabula naye abigaseeko era ebigambo bye yasinze okuba nga akutira abafutusoja butava ku struggle mtava ku struggle tugamba His Excellency Robert Kyagulanyi agenda kumawo agenda kudda lwakuba nti embeera era tenaba kubanga eterera naye UN ketwalabye ng'eyingira mu nsonga zino kyemanyi His Excellency Robert Kyagulanyi basobola omuwa immunity n'akumawo mu ggwanga Uganda ajja kutuuka bulungi era akakalabye emirimu gye tumanya n'okutuula ku ntebe asobola otuula ajja kutuula mugenda kuba mutubulidde video zawe mu comment section njagala mwetegereze zino video bulungi nnyo gatanaba kubeera nga subscribinga akade kaje personalize okateeke most athletics
latest updates nga zino obiringo zifuna mu budde. Nyongera okujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba ze ziri osembyayo 711 osomukubirako wano mu inbox in WhatsApp hajja okubera nga akuyamba. So kulaba video otukulebeze mu comment section. Do you think he is the right leader of opposition that was elected or selected by His Excellency Robert Kyagulanyi? Opandeda tufuneyo omulala. Kakati emitwalo ebiri surely gigenda kusomesa omwana omwaka mulamba sina tamu ne bwebera tamu kiba kitono nnyo but 20,000 shillings per year per child. Nagamba bannange nti kakati nammwe aba NRM ebifo byemukulembera byemukiikirira kati muve ku kyokubeera nti ndi opposition constituency gy'okiikirira gwe tewalyagadde gavumenti neeyongera ssente mu masomero ago abaana basomera wansi wa miti mitwalo ebiri buli mwaka mulamba omusomesa akasente akasaala afuna katono olusika lwawo n'okujja omusomesa ajja kujja asomesa eddakiika 30 agende mu trading center avuge bodaboda ku lwaki naye alina famire ey'okulabirira kati akasente ke mumuwa katono olusika lwawo okujja ajja kusomesaawo katono agende yeeyiye. Ne mbagamba nti nammwe aba NRM ensonga eno mwagaleterere mu constituency zammwe kubanga nazo ziri bubi bwe twogera ku by'enguudo bwe twogera ku by'amasomero. Lumu najjukizaako minisita Honorable Chris Baryomunsi ndero omwogerako yalina omukwano gwange oyo nga nkyali mawulire nabakyazanga anyway ba politicians ab'enjawulo era oluusi ntera omujjukiza kati yafuna health challenge ne bamuddusa yali mu constituency yeeyo ne bamuddusa mu kalwaliro akali mu constituency ye okufuna first aid. Then eventually ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamuleeta e Kampala abamu oba mwagoberera story eyo Kampala era nafika eventually Nairobi I don't remember. So namugamba nti kakati mwe muyinza okugaana okufa ku byobulamu kubanga bw'olwala olina minzi okugenda mu ddwaliro eddungi naye ekizibu kijja kutuukako ng'oli eyo mu constituency yo eyo mu byalo eyo nga tebannakuteeka ku nnyonyi kutwala wa olina okusooka okufuna first aid. Kati teebereza bakututte mu kalwaliro ako ka health center 3 teri ddagala teri musawo tolaba ofiirayo. Ne mbalaba NRM nabo nga bagamba mbagamba temukoma kunyeenya just mitwe kukkiriziganya nange kakati sente tuziteekewaawo you know. So ebintu bino tubyogerako naye nga oluusi bannaffe tebabitwala nga bikulu. So kyovudola ffe tukola alternative budget yaffe nga tugamba sente ziteekebwe wano ebyenjigiriza ebyobulamu ebyentambula enguudo. Bw'okola oluguudo bannange okola utaasa ebintu bingi bizinesi ijja kukula n'obuweereza n'ebirala. Ate obuzibu nti kakati bakola enguudo nali kukosasa ebimu bye twanoonyerezaako kilomita y'oluguudo ng'erina kukolebwa ku buwumbi nga 3 twakola research naye wano nga bakulaga nti basaasanyiza obuwumbi 9 kubanga endala zibbibwa. Kakati bwe buzibu bwe tulina naye ffe kikulu sigala ku record nti kino nedda kikyamu kino kirina otereezebwa. Ate ebintu bino waliwo bannaffe abatukwata obubi ne baga nti abo babyogera ku lwa ttima. Bwe ngamba nti amalwaliro tugatereeze ogamba nti oyinza ogamba nti ekyo nkyogedde just okuba ndi opposition ndi bwa ttima.